njagala okwebuuza abantu abafuga eggwanga lino, abasirikale, abapoliisi, Mwami Museveni tugattire wamu ab'obuyinza mu ggwanga Uganda. Dirwa mugenda okukola ekintu mumanye nti mukrossinze layini. Kale mufunemuko okuswala mu mutima oba mu mitima gyammwe mumanye nti kino kye tukoze si kya buntu. Lwaki mbagamba bwe nti lunaku olw'eggulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yataddeyo post n'atugamba olunaku olw'enkya tugenda kubeera Nyamityoboora mu ground awo Mbalala City ku ssaawa 4 nga tugenda maaso n'okusabira omwoyo gwa Freedom Fighter Honorable Jole Mugisha. Mpuliriza olunaku olwaleero wabadde walina okubeerawo okusabira omwoyo gw'omugenzi. Poliisi, amagye baganye abantu okusabira omwoyo gw'omugenzi. Wano twatuukawo tutya? Wajje tugenda? Bino biki ebigenda maaso mu ggwanga? Omuntu bw'okyawa abakuvuganya n'okyawa n'emirambo, oba toli muntu, oba okrossinze layini okusukka ku ekyo kye tuyinza okubeera nga tulowoozaako, ne tugenda kubeera nga tubitunuulira mu bugazi bwabyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina obubaka bw'atuwadde ku nsonga eno ey'okugaanibwa okusabira omwoyo gw'omugenzi Honorable Mole Mugisha. Byonna tubitunuulire neera tuleme kwerabira nti munnange gwandiba si gwe gusoose. Ffenna tukimanyi nti Mwami Museveni yaluma ejjiiko yakalambira kukuza omubiri, kukuza omulambo gwa Idi Amin Dada. Yafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bakoze buli ekisoboka Idi Amin Dada adde waka, omusajja yagaana okukkiriza Amin addizibwe okwabwobwe. Kitegeeza buli wovuganya gavumenti ya Mwami Museveni ofuuka omulabe asingira ddala okubeera omubi. Tugenda tandikiraawo. Mbaanirizaako basebo ne bannyabo, buli omu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Njagala kwebazaako, webale nnyo, webalire ddala okubeera nga ogoberera omukutu guno. Kyokola kya muwendo tekigambika. Njagala kutegeeza nti si kutwala just for granted nno. Amazima gali nti oli wa muwendo okugoberera omukutu guno. Njagala kubeera nga ntandika n'akatambi kano. Katicha Kajubirumbuye atuwaako ku ebyo ebirowoozebwa nti ze nteekateeka za gavumenti eno eyaffe ya Mwami Museveni bweyagala okukwasaganya akalulu ka 2026 wadde nga baagala okkeewala naye bagamba owaaye constitution bweti bwegamba tuyiye tugijjewo, naye ate international community tunaagigamba ki? Kati bali awo mu dairema baagala okutegeka akalulu babbireeyo, kyokka ate baagala okukajjawo byonna biri awo. Njagala tusooke tuwulirize Teacher Kajubirumbuye, then nzije tusobole okubeera nga tuproceedinga mu nsonga endala. Katusooke wano akatono nnyo, then nzije tweyongereyo mukwano gwange mpuliriza. Okay. Bazi bangomerera. Kansula tumukulembeza mu Kyagulanyi Ssentamu atuuse n'abaagala enkyukakyuka. Nina amawulire amabi, muwulire bulungi nnyo. Nali wano netandika obategeeza kampuni gye baali bakoze egenda okukola n'abapuleeti nga ziketta bannayuganda n'enkyogerako, nenzije ne bagamba nkyakola further investigation ku kiki kye bakola ekibuli. Njagala akantu kano mukasalemu. Museveni nga bagezaako okugyawo okulonda okukyusa constitution ate bwazimba talent centers ez'okubbiramu obululu.
ndi wano okutegeeza eggwanga banyabo ne bassebo nti wiiki nga 2 n'ekitundu bwega ku 3 Yoseriti Bahabura tabasira mutabani wa Kale Kyensete tuzizide nsanga bisibe yagenda ekibuli ku CID headquarters nti agulawo ebizimbe byali byodeddwa okuba nti bigenda kukozesebwa poliisi naddala eyo ekwasaganya emisango n'okubuliza ku misango si bwe kyali kikyamu ekituufu kye kirwa akalu akawedde akabbiri gumu Kyagulamu yakubira Museveni enkoona n'enywa n'afuwa n'oluwa neyeewuunya kiki ekyamuzaaza nga bwe kiri ntawankula mu kalulu mu Uganda olunaku Museveni lwe yagenda ekibuli munnanga yali tagenze kugulawo bizimbe bya CID headquarters no bakimanya nti twamanya nti ekkolo gye baali babbira akalulu ne bakaweereza ekyambo Bugutale Center gye baali bataddeyo ensi yakitegeera ne bagaba bagenda kukyusaamu ewatasobola kufuna access muntu yenna kulinnya oba kuteekayo kigere kye kumanya kiriwo njala tegeeza eggwanga nti kibuli CID headquarters ewali ebizimbe ebya ebyarinovatingiddwa ebyakoleddwa yegenda okubeera entabiro y'obubbi bw'akalulu akabbiri 26 ngera wasetingiddwa bulungi nnyo zi kompyuta internet ez'ekika ekya waggulu ennyo n'abagenda okukolayo lwe bagenda okulonkingayo era mu nkola y'emu eyo senta gye bagenda okukozesa okubbiramu akalulu n'enkoona eve mu kunywa just enywere onywezi ku ttaka bwe bamala okulonkinga eyo gye tuyita fake tale center eya NRM gyegenda okukozesa era mu kitundu kyekimu ekya CID headquarters ekibuli ekitongole ekikuuma Yoseriti Bahabulwa ekya Special Forces Command ekya SFC mu bizimbe bimu kitaddemu camera control center eno ngegenda kuba monitoringa Mukono Kampala Wakiso nga yeyawudde ku police enaggulu tibadde bafuna obuzibu mu kusaba data no controllinga kamera z'omu Kampala ndi wano kutegeeza eggwanga ne bannayuganda mwonna nti nga ng'oggyeko okulonkinga ekifo bagenda okubalira obulu bwa Museveni w'okubba era mu kifo kyekimu bataddeyo camera control center ngeno ya SFC wegenda okontrolingira kamera zonna ez'omu Kampala nga bwekola okunoonyereza tageti zayo bagenda okuttira abantu bebaagala n'okuba nti data bagenda kubanga balina owaabwe nga teekwataganyiza kuwa poliisi nga basobola okweditinga n'okwongeramu n'okukola bebaagala kubanga wewali entebero ennungi baagala okwaloketingiramu okutta abantu vidiyo eno nagibalaga kino kyekyali kitutte Museveni tewali kirala era nga sinajja kuwona ttaala bwe yamaze okulonkinga eno fake tale center bagenda okubbira obulu oba rigging center nalonkinga ne camera center eya SFC bagenda okuba nga balina command eyaabwe era wano wewagenda okuba nga wakontrolingibwa center yonna egenda okuba nga etrackinga number plate zonna zebagenda okuwishuinga very soon nga papasire number plates zino bazikozesa okutrackinga targeti zaabwe era nga wetwogerera essaawa zino kati buli ewali owa traffic muna nti wa traffic owa buli ewali kamera wabeerawo abasajja ba SFC abali mu ngoye eza bulijjo nga bawa information ku kamera center y'ekibuli okumanya omuntu gwe bagoberera wawagenze na kyebaagala kino bakikola okugezaako kikola manually nga tebannafulumya number plates zibagenda okuba nga batagetingirako abantu bwe baagala okutta eno information ejjuliza ku eyo yennyini yebino wano wammanga. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Minister of Security. Okay, Mariam, we say thank you. Welcome, sir. Your Excellency, it is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project
but we are working with all other agencies. Okay, kale obwo bwe bubaka obuvuddeeyo kansuubire nti nabyo musobodde okubeera nga mubitegeera bulungi. Mu ngeri ey'enjawulo njagala kusaba mukwano gwange wa vidiyo yaffe like yakatwegattako nga gwe mulundi gw'okusosa okulaba omukutu guno. Nkusaba genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi, ogenda kubeera nga obimanya, ogenda kubeera nga obitegeera. Katuwolekereko mu bitundu by'embalala, katuwolekereko mu bitundu by'embalala mu Western Uganda side zeeyo ewaafudde Vice President wa NUP wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukyala abadde amanyiddwa nga Maama Jole Mugisha yavudde mu bulamu bw'ensi eno, era nga nakutegeezezzaako olunaku lwabadde lwakwosa ggulo agamba yafiiridde mu ddwaliro Embalala, yafiiridde mu ddwaliro Embalala. Mbadde njagala kwongera okubeera nga nkuwa information ejjudde ku nsonga eno, then gye ndi mu kutunuulira okulaba nga ngikutuusaako butereevu. Mukyalo ono yafiiridde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Mbarara Regional Hospital, era nga abadde mu koma okumala weeks 2. Intensive care unit gy'abadde mu ICU. Omukyalo ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno, emyaka tetunnaba kubeera nga tugimanya, naye yafiiridde mu ddwaliro. Naawo njagala tutunuulire, nakugambyeko olunaku lwabadde lwajjo nti tukyali mu kwebuuza kyekyaviiriddeko Maama Jole Mugisha okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka, naye kyetusobola okubeera nga tukonfaminga olunaku olwaleero okuva ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kubeera nga nkutegeeza nti agaaniddwa okubeera nga asabirwa mu kisaawe ekyabadde kitegekeddwa okubeera nga asabirwamu. Okusinziira ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mikutu gye mukwanira wala oba munaayiza wala okuli Facebook ossa ne Twitter, n'agenda mu maaso n'okubeera nga atutegeeza bw'ati bw'agambye. Agambye nti Kawadle Shamelessly agamba nti bano abatiitiizi mu kuswala okungi ne regimu ya Mwami Museveni eno babrokinze omukolo ogw'okuserebulatinga obulamu n'emirimu egya munnaffe Deputy President Honorable Jole Mugisha. Poliisi eyiyeewo obukuumi obw'ekitalo obuyitiridde mu kusabira oba ku kisaawe we tubadde tugenda okubeera nga tuteeka okusaba kuno. Mu ngeri ya Bobi Wine yategeeza olunaku olwajjo nti ku ssaawa 4 zennyini bagenda kubeera nga batuuse ku Namityoboora grounds wali mu Mbalala. Wabula ate olunaku olwaleero atutegeezeza nti abasirikale basazeeko badiployinze okwetooloola ekisaawe kyonna, era ne babategeeza nti saaviisi ebadde egenda okubeerawo tegenda kukkirizibwa kubeerawo, era bagobeddwa baveewo mu kifaawo. Agamba nti abantu abalina otuyambako ba service provider batiisatiisiddwa nti bagenda kukwatibwa amakya g'olunaku olwaleero. Agamba nti RPC owa Bambaki, yes, RPC amanyiddwa nga Bagambaki Wilfred agambye nti orders balina kuzifuna kuva waggulu ku IGP, nti okusabira omwoyo gw'omugenzi okuserebulatinga emirimu gy'abadde akola, order balina kuzijja wa IGP waggulu. Agamba nti olukusa, poliisi egamba aba NUP nti olukusa mulina kulujja wa IGP. Ayogera bino ye RPC ow'oku kitundu.
baganye n'omulambo just omulambo okubeera nga gusabirwa. Eno nno lino ly'eggwanga lye tulimu. Bobi Wine agenze wansi n'agamba nti nno so shamelessly, so cowardly that even in their death they can behave in this manner. Nti kino kiswaza abatiitiizi bano nti ne mu kufa beeyisizza mu nneeyisa efaananako bweti. Kino nno kyewuunyisa kubanga luno si lukuŋŋaana lwa byabufuzi wabula omuntu yavudde mu bulamu bw'ensi. Ekibiina kye kyagala okumuteeka mu kifo ewagazi, okumukubako eriisa evvannyuma, okusiima emirimu gy'abadde akolera ekibiina ne bannayuganda. Poliisi egamba ekyo muyina kugenda wa IGP oda ziva waggulu kusabira mwoyo gwa mugenzi. Lino ly'eggwanga naye abakulu bekikwatako tubasaba mufuneko okuswala mu mutima kuba amazima temukyaswala, muswaza buswaza. Mufunemuko okuswala mu mutima. Buli kimu mukikwasa maanyi. Eggwanga temulirekedde optioni yonna. Bannansi temubawadde mukisa. Eno muwooza awoza simanya eggwanga terijja kufugwa civilian. Mwami Museveni ne bwana aba avuddeko kujja kuddako w'amagye oba wa poliisi. Tubiwulidde ne tumanya nti constitution nvundu. Ntera bagamba wano nti ewunya n'okuwunya. Waliwo yajja mu comment section n'aŋŋamba nti nno ebyo by'oli mu kwogera olinga atali munnamawulire. Tosobola kujja constitution ya Uganda n'ogamba nti envundu ewunya n'okuwunya ng'ate mwe tutambulira. Ekyo si kirumamu nkiddamu emirundi ne bwe gibeera 100. Tetulina constitution mu Uganda, just bipapula bye tulina kati. Oba ntegeerekeka. Leero constitution etuwa eddembe lineerituwa okugavaringa, okuŋŋaana, erituwa mu Public Management Act. Constitution ekituwa bulungi oba okitegeera. Nene Public Management Act nayo baagiyingirira nga bakulaga nti omuntu singa mukuŋŋaana ekyo kya bulabe era muba babi nnyo. Ne kale tetujja kuyingira constitution kakisooke tutunuulire kino. Naye kino ekizze ku maama Jole Mugisha kitwewunyise naye si nnyo. Lwaki nkugamba bwe nti kubanga nzikiriza nti Mwami Museveni talina nsonga nnambulukufu lwaki omubiri gwa Idi Amin Dada, kale tugambe ebisigalira bya Idi Amin tebijja wano mu Uganda kuba Amin mwana wa wano, mukakwa wa wano. Lwaki tebamuzza? Kakati bano be bantu abatufuga, si mu bubi, bano be bantu abatufuga. Nti abantu abatufuga batunuulira n'omulambo nga threat. Bwe kye batunuulira olwaleero ku nsonga ya NUP okubeera ng'essinkana boogerezeganya erowooza nti Bobi Wine singa ayimirira agenda kubuusa abantu. Ebyo byetunuulira ezibikira buli information eyinza okubeera ng'ejja mu bantu byetunuulidde. N'ekirala ffe tulina ebibuuzo byaffe. Mole yafudde ki? Jole yafudde ki? Ebyo nabyo ebibuuzo weebiri. Kati bataagala ye Bobi Wine okuŋŋaanya abantu bakuŋŋaane ebigambo ebyo abyogere oba ebibuuzo ebyo abibuuze ng'olwedda ali mu bantu ba mu Western. Nkugamba bwe nti Mwami Museveni eyo gy'ava. Mwami Museveni eyo gy'ava. So tekyewuunyisa nga bakola bino kubanga olwedde twalabako dda n'omugenzi
eyafa emyaka naye ng'omusajja tamukkiriza kujja kubeera nga yeyagalira okugamba bazza ebisigalira bye mu nsi. On top of that yali president Idi Amin Dada, Field Marshal, the conqueror of British Empire. Mwami Museveni yagaana omubiri gwa Idi Amin Dada okujja wano. Ebisingako tugenda kubanga tubibaleetera, wabula njagala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera nga temukoowa. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo.